Omulangira Kalifani Kakungulukanga akubiriza abasiraamu okulembeza obumu mu byonna bye bakola. Omulangira Lukanga bino abyogedde Jjanda mu ggoma y'Ezirobe mu Luusi e Luweero wabadde yeetewe kusoma edduwa eya Hajji Khalid Kanatta. N'olwekyo abaana b'amaka gano n'ab'empya endala mbasaba mubeere bumu kubanga buli omu n'abeera obumu bingi bye mugenda okutuukako, naye buli lwe n'abeera nti temuli wamu mujja kufuna ebizibu era awo shayitaani weesinga okwagala. N'olwekyo mbakubiriza okubeera obumu ebbanga lyonna. Omulangira ajjukizza abakkiriza okutya Mukama Katonda nga baagala nnyo eddiini yaabwe ey'Obuyisiraamu. Entanda esinga okuba ennungi okutya Mukama Katonda. Okutya Mukama Katonda okukola ebyo byalagira ate n'okuziyiza emize n'oba nti olekeddeyo okukola haramu. Mbasaba mujjumbire nnyo okuba nti muyiga eddiini yammwe. Mu kwogera kwa Supasumenti wa Uganda Sheikh Muhammad Shaaban Galabuzi awanjagidde abasiraamu okulonda abatambudde nabo mu mbeera zonna. N'olwekyo naye okujja ne mwerabira abantu bali mutabula nabo babaziika babayamba kino babakaabira bino ate mu bakalulu ne mbeefuulira omukozi ogundaafuusi. N'olwekyo munywere ku bantu abazze batambula nammwe mu ngeri ennungi. Atambudde nammwe mukole ki? Nga bwe mbagambye nti omuntu abeerawo omusiraamu nga MP naye nga tamanyi Officers Mufti Foundation. Ate yakulira dda mu Luweero ate nga yazze mu bigere bya Hajji Khalid asabye abooluganda okwewala ebintu okubaawulayawula. Naffe abazze mu bigere bya mukadde waffe tweyama okutambula obumu nga famire era tusaba famire zonna zitambulenga bumu singa waliwo obutabanguko Allah akutaase byonna ebintu okutumira nakyo obulamu Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba takbiira esembayo nga tusalira mayiti yaffe yagamba Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam yalinga asalira mayiti ze yagamba nga ayi Allah takuzizaako mpeera ate tutuleetera kizibu bana kikemo. Omubaka omukyala wa Luusi e Luweero Beria Nabukenya asinzidde eno n'aloopera omulangira Bannakigwanyiza basusse okunyaga ettaka ly'abantu mu bitundu by'Ezirobe. Ettaka lyonna balitutte wano we tuli ku mulirwana we Manyamu bali wano abamu bayinza okubulira kibadde bayitamu omulina okubanga ffe abakulembeze batugirayo ebiso abanyaga ettaka ate nga bajja ne poliisi yebawerekera. Omubaka abamunaanika mu Paalamenti Ssekituleko Robert asabye abaweredde obuvunaanyizibwa okufuba okubutuukiriza. Ne buli omu kyalinako obuvunaanyizibwa akikole bulungi. Bwe kuba kulungamya kika tulungamye, bwe kuba muzikiti tulungamye, tusobole okweyagalira mu nsi yaffe.